Oluvannyuma lw'okuwangula Botswana ggoolo 2-0 Nambole mupiira ogwaguddewo kampeni ya Cranes y'ekikopo kya Africa 2017, Micho agamba ttiimu gy'alina esobola bulungi okutuukiriza ekirooto kya bannayuganda singa ekwatirwako. Bino Micho abyogedde abuuziddwa ku nteekateeka ye eri Cranes mu mipiira n'empaka z'alina okwetabamu. That Uganda Cranes are one of the best ambassadors Uganda has from the point of sport. And we are really trying our the best to carry the flag of Uganda very high, and I strongly hope that government under difficult circumstances will even recognize more. Thank you for the support, but we believe that they will recognize and jump on the boat so that together we are going to and we are destined towards taking the team to Africa Cup of Nations. Micho agamba omutino gw'abasambi be kwe basambidde olunaku lw'eggulo nga bawangula Botswana kyamuwadde ebyokuyiga bingi n'okumanya kiki kye yeetaaga okwongera mu ttiimu. Mu kyo ttiimu egenda okusamba CHAN agitwaliddewo mu nkambi enjeru gy'egenda okumala ennaku 3 ng'etendekebwa n'oluvannyuma esitule ku Lwokuna lwa wiiki ejja erokere eggwanga lya Tanzania. The together team of 25 players are starting training tomorrow evening. We are going to Njeru. We shall train for 3 days and travel Thursday evening to Zanzibar, where in Saturday evening we shall play the game against Tanzania. Yeebazizza abazannyi abakoze obutaweera okulaba nga Cranes ewangula Botswana Nambole, ekintu ky'agamba nti kigguliddewo ttiimu mu kampeyini ya Africa bulungi. Wabula alabudde nga bw'atagenda kukkiriza bazannyi b'amawaggali ku ttiimu, era wano bw'asabidde abo bonna abaagoba ku ttiimu y'eggwanga olw'okusiiwuka empisa okuwandiika mu butongole nga beetondera eggwanga bazibe ku ttiimu. There are some players that they have tried certain 2 or 3 of them that they have tried an amount of rebellion in the team, like they know how to do the training, they think they are untouchable and whatever. For me, I'm guardian of the dream of every Ugandan football supporter. As such, I would say that I will never allow anything to go out of order, organization, iron discipline, patriotism, family atmosphere, and values that every Ugandan would be proud of. Abazannyi ba ttiimu enkulu 13 bateereddwa okuddayo mu makiraabu gaabwe kuba omutendesi agenda kuzannyisa ttiimu ya under 23 mu mpaka za CHAN eziggyibwako akawuwo nga Juni 2 nga zaakuyinda okutuusa nga Julayi 4. Cranes yakuba enkambi mulimu ku mawanga ga Africa ag'obugwanjuba bw'eneeba tennasamba Misiri mu mpaka z'okusunsula mwezi ekikopo ky'ensi yonna ekya 2018. Frank Serugo, WSTV.